kiri kya side eyo munange ate nange simanyi naye eno ye mungu yatwadde ekite kyenkuba tulina kubinja bigenda mu maaso nagambye Christmas tugikuwadde era nga tukoze tusibye ekitereke kyaffe ne tukibakwasa nga tukoze ebintu ebiwerako mu byo tukoze kwata cash era nga tumaliza olunaku olw'enkya Friday bw'oba okyalina kakonge awo toli ku katuufu ali ku kituufu yaweerezedde eno bukadde 5 kutugenda munange okuba nga tutematema ate we tumaliriza tukulinze wali mutoto Christmas festival mutuwe abaana tuli ku Chadon Rugby Grounds tewali kyetalese ebyokuzanyisa buli mwana ayingira tuwandika erinnya lye tukakasa nti ali mu kitabo kyaffe tetugenda kukkiriza nsobi yonna akubeerawo ate we tunamaliriza tukulinze muntu wange oje eri ku embuutikizi lunaku z'omwezi nga 18 December tuli wankulukuku era bwe tunava ewankulukuku banaye Christmas neba tewedde tugenda mpaka z'okufumba zo zijatandika manguko nga lumu December tusookera lukaya omulundi guno tutaddemu ne Rolex byonna kubadiza kubanga abawangula bagenda ne bagenze nabyo katunyigemu katono bwe tuti ate tudde ne Josephat omusama Sseguya akyatereza mu mpola Mbotekizi naku z'omwezi nga 18 tubakube emiziki ate nga tubagaliza Christmas ennungi Merry Christmas saba omusama babuulire obaddewa awedde emirimu konko embotekizi ebyowulidde si mwezi ogujja esebo nga 18 kyayinza okuba November tekisoboka kubanga zayitawo ayina kuba December yes ebivulu byonna ebinene ebyali bimanyiddwa byagwa wasigala mbutu ya mbuti bagambe oba nangiddemu kanveewo naye nga mbalamusizza nnyo ebitagambika lunaku alatuuse eddala leero mulindwa baby shower yaggwa luli yani yansobera gye bakola nga yakimugunyu yani nga yankukutu ya Vivian ate waliyo embaga endala tiba baby shower bridal shower ebikimanyi byabazungu kati mugenda mbimanyira bumanyizi nedda bridal shower nawe swaza Sseguya twale eri kinkwata bubi nnyo nera akuba sikolanga ku mbaga kyenva nerabidde eri bridal shower kati mmanyi nkyakyanyi azaala omanyi nkoze baby showers kubanga nange ndi muzadde kali sikolayo bridal shower kali nze mmanyi biri byentera okukola okumanya naye sifumbirwanga ko siwasangako musajja nabo bafumbira kitera tolina mukazi bewasiza abasajja baabwe kati nabo abasajja bafumbirwa tukitwale bwe tutyo ani buganda anti ogambe tufumbira nko tewasangako obufumbo omanyi bwampeta bwokka waliyo obwakawundo kakugikiriza abolimu ngero obubwo siina wendi kati munnange olunaku lwaleero kwe kwanjula wambuga ne bayisa etteeka ewambuga etteeka liwandiikiddwa wali nga toli muyite togenda sumbu abako basaba 10 naye olugambo mbu basusseemu balinga ebyali kuwanjula kwa Geoffrey Lutaya nga yanjulwa eri namatovu eggayaaza basaba 10 ne bajja 2 baleeta obutebe obulala 5 nabwo ne buggwawo kati ne baleetayo obulala 2 nabwo ne buggwawo bali ne basituka abawaka abakyaza ne basitukayo abalala 10 nabo ne babuwaayo tobuli mu 180 nabo ne buggwawo ne baga katukomya tetulina kyakukola ne bayimirira gesaba okusaanyula okubisaamu kati emmotoka zonna etteeka erisooka zakuleka Wambuga ebuziga ne bwoba nayiyo nga nene eringa omuzigo okujjawo ng'eriko number plate SK Mbuga bw'eba teriiko ojja gireka awo aye number plate si zino zemwandikako n'ebipapula nga URA yagisatifyinga n'ogisasulira $2,000,000 kubanga zo ziri anga 3 SK Mbuga 1 mpaka ku 30 kiri kwanjula kuli ozireka zigende wa Vivian nga zonna zezo ntuufu pulira pozi tugenzewa Seguku siwa saize kamilion jabera eyo Seguku ewaberanga eyo ewabera muzeyima yanje era ngono wete katale yo bwebityo yeyo mukolo gwa kumaliri ebyo nanga tubitadde ku bali nate abasama bongera mu maaso okutuuka kye Edward mutaka yatuse ebitagambika oyo rich gang babulayo mukama waabwe semwanga yaddawa yasirika semwanga wabula yasirika mbutuufu yasirika naye kya postinga sente yatandise yatasozi postinga yatandise
lwakubasiza Dorah ku luno Dorah luli zaleeta obuzibu yatandise yapostinga naye nga apostinga South African rand kale ateekamu ku Dorah naye nga singa ziri kati omukulu ono kyeyune bamumanyi wali mutulazeeko kyeyune bamulaba y'omu ku basajja abatabulatabula wano abadde kiyabalasiwa bwe batajja tuba tugenda maaso we can go on omulabye bulungi nomwetegereza kaakati omukyala gwe bayita Sseguya omumanyi bulungi yabula si atera okwambala engoye ez'obutimba nga munda kapale nga olengera mubiri eyo gye yazze nayo gy'olabye Benz cross country kati oyo omukyala w'obutimba eggulu era namusanze mu butimba bale bw'aba tayambadde butimba Sseguya wetayambala bwati bwabeera mutulage yazze mu bbaala ng'ayambadde era kwegamba mu kale nga tayambadde yadde ayambadde kwegamba nga tayambadde mufuzi alinga ali obwereere ng'ayambadde akatimba ke kati ng'akatimba kano bw'otunula bw'oti bw'otaba mugumu oyinza okwogerera ebibi n'omuvuma kati wabeerawo omusajja omwangu oba baba bazze kukola ki ye n'amwesookerawo babaawo oba nabo baba kyekibaleese nga bamadde bwe buti oba kubeesooka ndoozera kubeesooka n'ebirala ebiddiridde ebitayogeddwa nga bw'obitegedde twalirabye omuntu oyo katumulabe munnange omuntu n'ategeera amwekengera n'amwekengera atamwekengera n'akola ki naye n'atamwekengera Sseguya ow'obutimba abadde ki okay kaakati atulemye leeta alemeddwa asusse okuba twamukendeezezza ne tumukakkanya ne tubikkabikkako naye etteeka ligambye atulina abaana baffe wali atumuleke tumuleke asusse kati olaba bw'otufiirizza asusse lwaki oyambala obwereere asusse lwaki oyambala obwereere Sseguya otukeese kati munnange manager wa cream Hassan Kigozi bamubbyeko omukazi Hassan Kigozi bamubbyeko omukazi ne bamutwala ate yamututte neyewaana nnyo nga bwabbye oli gwe babba ye babba kirugoye kikyekyo omukazi gwe babbye mbuuza bubuuza anti nange kugamba abakazi batangatangira mu bufumbo gwe babbye bamuyita Pakyo Pakyo akolereyo nsambya ekyansesezza Kigozi yange sokondeke nkyalumu omutima mukazi wange bamutwala nakubuulira nenkya ne bukya nkuba essimu takwata nankubira nga nti simu yongiraba naye sokondeke nankyasonda maanyi gakugamba naye ono ye ng'ate ayogera bingi eyabbiddwa bwe babbye ayabbye ye ayabbye tugenda mutuukako naye katusooke tulabe omukazi naye omutegedde manager cream Hassan Kigozi tomumanyi simanyi kati tusooke tulabe gwe babbye amanya nze Pakyo Pakyo MC wa Paapa iha oyimbyemu nze yali MC wa Paapa ekololo ate nnimbyemu nze nali nakivubo sorry namulaba namugongo ate byali bya lunaku lumu kati saamanya oba yali gwe twali mubavubuka ffe munaye ekololo naye okyali muvubuka lwaki nedda kuba sinasusa myaka 35 amanya gamatuufu gwani amanya amatuufu nze Pakyoto Harriet asiimwe naye nga agokumpeewo nga bw'omanya ebyaffe bya mwana manyi naawe bapita Pakyo Pakyo mwana amanga magatte kati ki ekyakunobyewa Hassani kyoba yekigozi simanyi manager wa cream production era abakazi mubazi tomanyira gwe mbuuza nnyabo nze yanoba oba yeeyanoba kugamba ebintu ebiri ebyo ndoza byanjawulo bw'ogamba bw'obuuza ekibuuzo awo obangaga nti gwe wali wamuwasa kyenkani era ndowooza kubanga era yali abeera wange onzisa Hassani bali wamuwasa badde toŋŋambye ekyo sajja nange ndi musajja okuwulira nti tufumbirwa kasita tokola kikulemesa okwogera ayabbye tulage ku omuntu eyabbye oyo
lunaku lwankyalo ogenda okumulaba obudde butere kutusalako mutusonyiwe ababa tebasanyuse mu mbeera eyo naye nga tukwasaganya mpolampola tugenda kugamba programu endala zigenda maaso n'eddagala lya jjajja lyeriddako tubagaza olunaku olusinga buli mwafune mungu kyayagala munaye okumuwa Dorah Namara ge mannya gange